Omulungi yakumira kwanda Rose Media Eugene kwanizo nakola nenkobaze mune mujona jo tusake ngale mukwana subscribe nga tuyanza nnyo bambi ate atanda bakusubscribinga bambi subscribing otekeko notification bell otaka videos no berenga oziraba mu budde olwalero nkuletedde eregulere ya mwana muwala Don Asia bambi nga jo yasuze mukomera naye olwalero mwana muwala Fullfigure president advisor agenze namujja era namujjako emisango gyonna egibadde gimuvunanyizibwa mu komera kati nalabudde Nalongo titageza ne yetantala okuddamu okumusiba kubanga kati ali mu ngalo ze abantu abenjawulo bamwegayiride bambi mwana muwala president advisor n'agenda namujjayo nga kuno kwabaddeko clever gye yamukubidde amasimu n'abantu abenjawulo nga bamusaba amujjayo bambi kyakoze ng'omukyalo omuzadde twebaza nnyo Fullfigure kubanga bambi akimukoledde Donasia naye ate era abantu abenjawulo bavuddeyo ne bakalakata Calvin Kayanja nti y'omu ku yaleeta okutabukatabuka wakati w'abana ababiri nga tayagala kulaba Donasia ng'ali bulungi naye bambi ye Donasia yogedde bingi byayiseemu ne Nalongo banange bitisa biri bitisa kankutegeera videos zino berenga oziraba nawe weewulireko mukama omulungi akunkumire beera bulungi bye. Muza kireva je simu 45 kireva je nga nkubira nga akaaba kireva je yankubide simu 4 mwezi Emily Smith wankubide simu zisuka 20 ngonsabe kintu kimnotuka n'okungamba bomusango nakuteka mu sente mmeko zimpi olwa Donasia nenkunyoya ngamba Emily tuli bazadde it's okay kireva je nimugamba it's okay my brother kireva ngambe bamusiba amanche baite komera ekyokubiri Donasia bamututenga bakamujjamu olubuto ataka kuba ali kuddagala ezempeke ezinyiga ate njaje bamujjamu olubuto yali mbi nnyo kuba bamusokoola bamutekanga mu aguma mbu nkiddamo kitaleza mbu naye nyini akitwegambidde tabadde ku kamera najja byeyogera bana basobola byogera basobola okuvaawo bamuwa amagezi amalani bamugamba biki naye mbu era alumizibwa mu lubuto kakati ekisooka ddala njagadde mujjeko ekintu convicted oba convict omuntu abeera convict neko yapoti bayinza okulengera obulengezi n'otasobola kusalawo mama kyogereko kati yeyita omukazi yamusonize Jessica Papula wali kasayiningako abedde n'eddembe lye kuba munnayuganda citizen weebale nnyo ddala president Gen.Fullfigure omukazi ate tafuze convict chawedda si convict weyanziza nnyo mama president Gen. Omubwati kati eyayita omukazi obawawo omajamu mukwate Donasia omusibe nze Fullfigure tati yampana akyogedde Full General Mwabuzi wa President omubwoti abatawo babeewo emirembe nga gakaddiye gali kuli wabula bannange okitukoledde amukwate kale baba mukazi amukwate esimu yange kweri eri available oyagala okoppa abantu abakola tintono webbeeyi okutadagala ensasa otadde mu nviiri opretendinga fake life that is siri safe kubanga ku location yange yes yasulawo atera kubeerayo obudde obwekiro kyesimanyira omulundu gumu yajja nagwawo ko ambush paka sawa mwendo ogwekiro nali mu nnyumba naye asikali wange namugamba nti taliiwo naye naliwo era nampeereza messages ntiisatiisa ebbanga lye yamala ewange yawamba engoye zange ez'ebbeeyi zonna ng'omuntu bw'asobola okutuuka mu nju yo n'alonda buli lugoye lw'amanyi nti lwa bbeeyi n'alutwala so twewale okusisinkana abantu lwa social media abantu bangi nnyo ku social media beefuula kye batali naye nga mu bulamu obwa bulijjo bantu bazibu nnyo okusinga bw'okirowooza tabeerangako na musajja mama sembera wa bawe wamulya tabeerangako na musajja sirabanga ku baawe ne gwagamba nti nalya nti munnange sweetheart nanzo wada wano mwami wange akubira waloka wuddeko nga mutambula ati omwami wange akubira tugendeka talina musajja
motive kati ndako mbufunza abatalina musajja walya wetunga ku basajja walya wetungako sicho kubanga n'omusajja amukubisa kerere nze yamunkonectingako nangamba mukwano gwange okitegeera ate yamuyira gayi nankwana omusajja yakoze audio n'agamba nti nga sinayogera byakulira mu mmotoka anti nze weyantwala ewa gayi nali simanyi nti gayi exiwe kati nze weyambuuza yefunya atya emmotoka eyo weyambuuza ebikwatagana ku gayi nemugamba gayi ankubirako once in a while oluvannyuma n'akizuba nti nze ne gayi twali tucommunicatinga nanyiiga nnyo ezo messages yaweereza gayi nga nvuma naye omusajja nga akudifendinga ate manager wage walya ye nanyinika motoka manager yes ye nanyinika motoka kamuna na motoka wabula simanyi naye motoka ya manager we panange naye kuba kabakibasanire oli katulume otamba n'omukazi omweru wati w'ekizigo muzungana nnyo n'abakazi abalungi olubuto lwali lwa manager lwakujjamu olubuto lwali lwa manager manager aganya okujjanja babivuddemu nali simanyi nti ne manager wamulya kumanyi omukazi oyo muzibu nnyo manager we wamala okumulya kati ate n'amumpangira nakola olubuto wenafuna olubuto n'alagira manager atigenda okajjemu kakasuke mu nnyumba era ne bantwala n'enkola kukyebusaabala webantwala kukyebusaabala eyo kidwaliro bwekiti era nalumizibwa nnyo ne bankasuka mu nnyumba ne manager we era nakati nkyali mu bulumi bwa kitalo nnyo neetaaga n'okugenda bannaaze mu lubuto kyokka we yamala okuntuusa ku buzibu obwo ye n'agamba manager we nti kaleke buzunganyo ate nga bansanga wange kitegeeza sigwe gwasose okujjamu olubuto omukazi oyo mubi kyokka ne gavumenti yakigaana tukoze omulimu gw'amaanyi ne tusalawo tusonyiwa omuntu donasi yafulumye ekomera omusango ne bagumuggyako so twebaza Katonda munaye toyagaliza muno ekomera naye donasi yafuna ekyokuyiga ovuddeyo tetuganye omusango bagikugyeko naye ogenda kuddamu walampa abalala bakuteekeko emisango funamu ekyokuyiga muganda wange kola bukozi sente no apu togikozesa bubi nga yakuvumako bantu nti bizinesi yo gwe yakuvuma bantu bokka nti toyina bizinesi gyoyinza kulangirako kozese bulungi platform zammwe kati lavumase munfunireko ekyokuyiga olaba nange mbawabula uganda olemwe nze ndi tiimu Nalongo omuntu wabanga akukoleddeko akantu akatono nawe kaba kalungi katya kajjukirenga mwabatabeerangako no donasi yamwe abatamumanyi donasi ekisooka mukubi tamanyirwa ne mubaala alwanirayo olwakuba kamera tezimukwatanga nga alwanira mubaala naye mukubi donasi yatayiga ate nammwe bemuyita ngu abajja mu bulamu bw'abantu okwagala okukyusa omuntu akuze takyusibwa eyiza nga alinamuko ku ddiini yinza nakyusibwamuko naye donasi yatayiga donasi ya Nalongo yamubeererawo muyigirize ku mpisa zo mu bantu tweyisa tutya tukola tutya ogwa mukisa Nalongo singa waguwanze singa ndi wala singa nze gwe wawo omukisa ogwo nontendeke neeyisa everything wallahi singa ndi bulungi ndi wala naye olaba siyina bambuulirira naye nasobola okuva ku bantu naye ngamba waayi kamanye ennaku yange donasi yava mu kkomera ng'omweyimiriridde we yakoma we yatandikira yadda mu kuvuma bantu lwaki mwe temuyiga Nalongo abantu bayina okusabula olw'ensonga nti donasi wamusanga ku app eno nga yaliwo okuvuma everyone kubanga media kyeyagala Kaluvinika yanja gwe webinye bikulinga ebyemizi toddamu kutumanyira wano ye gwaleetedde ne Nalongo okutuuka ku bino byonna okwawukanya donasi ya ne Nalongo mpala naza mwezitagwa gusajja gwe lwaki odiyo zonna ezifuluma gwazita mbuza gwe Kaluvinika yanja lwaki buli vidiyo efuluma gwogita odiyo efuluma gwagita weyitaani maani kisajja gwoli kisajja naye oli mazzi newunya nebakadama baddawo oyo omusajja Kaluvinika yanja obudde mwe singa mumanyi omulimu Kaluvinika yanja gwakoze era gutuukiriza ogw'okwawukanya Nalongo ne donasiya yali tayagala kulaba donasiya ng'ali mu Uganda ng'ali bulungi nasalawo ne yesembereza Nalongo asobole okubawukanya ne donasi era nga buli kaseera abeera mugamba Nalongo oyo omuntu gwe weeyimirira togenda musobola oyo omuntu gwe weeyimirira ayina empisa embi Nalongo kati ogenda kuswala mu bantu abantu bagenda gamba gwe yamweyimirira asigadde avuma abantu erinnya lyo lyerifa
Erinnya lyo lyerifa, linnya ki erifa? Kyogamba Donasiya bamulabye jjo, Donasiya ni atakimanyi wano nti naavuma abantu. Nalongo bwe yayimirira Donasiya ne kitegeeza nti alina n'okumuzaala afuuke nnyina. Olaba ne bannyaffe baatuvaako baatulemererwa mwe baani abagenda okujja wano ku TikTok mbu mutukyusa mbu mutubuulirira. Mulowooza ffe tuli basiru. Bino ebintu ffe twabyetandikira. Twabyetandikira nga tumanyi gye biri ggwera. Olaba omuntu agenda kubba n'awona n'avaayo ne bamuyiwako n'amafuta n'amala n'afubutuka mu kigaali kye bamuzinzemu nga bagenda mwokeramu. Mbu naye bino ebyokuvuma abantu ne bakutwala ne bakusiba nga batusiba nga tumala tuvaayo temututaba temutwesibaako.